Batugunzi kafenno kwefujja nga tulina obubaka obw'enjawulo obuliawo twandyagadde okuwa eri eggwanga nga Three-Ways Property Consultants. Bwemulabye abo be bamu ku ttiimu, abo be tuyita ba indoor team abali mu ofiisi, naye nga tulina ttiimu endala ya field omuli abasaveya abo bo babeereyo mu ttale, omuli abayinginiya abo babeereyo ku masayiti bazimba, omuli operator abavuga n'okupaletinga zi machine abo nabo babeereyo bakolera. Naye bwe mulabako at least ttiimu eya office ekwasaganya emirimu egya office. Three-Ways Property Consultants company licensed okutunda ettaka oba okuddukanya emirimu gyonna egyekuusa ku by'ettaka. Munno nga muli gye tuyita asset development, tulina property management, tulina construction, surveying and land documentation, tulina mu land settlement, farm management, bingi byonna ebyetoolera ku nsonga z'ettaka. Gwe mulimu gwe tukola. Oyinza okwebuuza Three-Ways be baani era lwaki Three-Ways? Three-Ways kigambo kifunze ekitegeeza engeri ssatu, naye engeri ezo essatu z'engeri mu mateeka omuntu z'oyitamu okufuna ettaka. Engeri ezo essatu mw'osobola okuyita okufuna ettaka. Esooka, ettaka osobola oddifuna ng'olisikidde. Bwe wabaawo omuntu n'amala yeefiisa oba n'afa, gwe ng'ofuna ettaka asobola oddikuwa ng'olisikira. Engeri ey'okubiri, ettaka eryo olisikira era nalyo omuntu bw'afa olisikira. Then engeri actually kanzidde bulungi muzitegeere awo tujja katingawo. Engeri ssatu z'osobola okuyitamu mu mateeka okufuna ettaka. Engeri esooka, ettaka olifuna ng'olisikidde. Enkola ey'okubiri oba engeri ey'okubiri balikuwa. Singa omuntu asiima n'akuwa ettaka mu mateeka kasita aba nga consent nti alikuwadde, eyo nayo nkola ntuufu egobererwa. Neffe enkola ey'okusatu tusinga okuwa ekitiibwa kwe kulyegulira. Era mu mateeka tewali ngeri ndala yonna gy'osobola kufuna mu ttaka. Bw'oba tolisikidde balikuwa oba okwata ssente zo n'olyegulira. Kakati nno ku mulembe guno si bangi abakyafuna omukisa ettaka ne balikuwa. Ate n'alirinda oddisikira, osobola okulinda omuntu afe olisikire naye n'atafa. Kubanga waliwo abantu abaddewo wano emyaka nga twagenda okuzaalibwa nga weebali tebafanga, singa twalinda bbo okufuna ettaka naffe tuzadde abaana, oba oli awo singa kati abaana basula ku miti nga binyonyi, kubanga tetwandifunye ettaka we tukola ki bwe tulijja. Kya magezi, kya buvunaanyizibwa, kya bugunjufu nnyo ettaka gwe kennyini nnyini okulyegulira. Era ffe tuwa nnyo ekitiibwa engeri ey'okuligula. Tumanyi nti omuntu bw'okwata akasente kekyo ky'oguze kye kikyo. Era ekiguzi ekirala omuntu kyayinza okwebuuza nti abaffe ogamba ettaka ly'ettaka kye ki? Ffe nno tunnyonnyola ettaka. Ekisookera ddala ettaka y'ensi kwe tuli. Ensi kwe tutudde eyo ly'ettaka. Ate ng'ensi y'ensibuko ya buli kimu kye twetaaga. Bw'oba oyagala okubeera omwavu ennyo era osobola okukikolera ku ttaka. Bwe n'obeera successfully mu bwavu, n'obeera mwavu nga oli unopposed. Era ne bw'oba oyagala okubeera omugagga ennyo era plan osobola zikolera ku ttaka. Kati tukkiriza nti ettaka y'ensibuko ya buli kimu. Era omuntu ettaka ffe ene waffe si kya bugagga kyokka, kyetaago kya bulamu. Nti ali gy'oli, oba oli mukyala, oba oli mwami, oba oli mwana muwala, oba oli mwana mulenzi, ettaka kyetaago. Nga bw'otokyasobola kumalirira kutambula nga toyambadde essaati, nga bw'otasobola kumalirira kulekayo kulya, n'ettaka bw'otyo bw'olyetaaga. Kyetaago kya bulamu. Era buli muntu assa kimukakatako okusala amagezi mu ngeri ez'essatu abeeko engeri emuyamba okulaba nti afuna ettaka. Either operereze kitaawo afe mangu olisikire, ekyo nakyo si kyangu nnyo kuba tojja kuba wekka, oba ofune gwe weegondezaako ali kugabire. Nabo ennaku zino abasiima ne bagaba ettaka si bangi. Kati ekisinga okuba ekikulu kukwata nsimbi zo n'oligula. Era ffe wano ku Three-Ways Property Consultants tuligaba nnyo. Weewaawo tutera okukolayo emikolo ne tusiima ne tubaako abalina bye batukoledde oba bye bakoledde eggwanga. Yatubawaayo akapuloti
naye ekyo tokyeyibaala era bw'otakeera kuzina mazina n'ogamba nti banannengera nga nzinadde endoova banaasiima nedda. Bwetusinga okusiima olina kubanga ate byokoze bigasa ffe. Ekyokulabirako omuntu azze wano n'agulira abaana be, alina abaana 12 n'abagulira ebyapa 12, tusobola okusiima netumuganda kati naye mukyala kati tumuweeyo ekyapa. Naye ekyo tokyeyibaala nnyo. Ekisinga okuba ekikulu kwata ensimbi gweka ennyini jangu ogula ettaka. Tulina ettaka mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo, ate ng'ettaka lye tutunda mwana wattu tutunda ttaka lya byapa lyokka. Era ffe togenda tuwulira nti nagulawo 325 16 ku 12, ffe tutunda ekintu kimu kyapa era tutunda byapa ebya Landlord. Ebyapa bingi, waliwo ebyapa bya freehold, ebya leasehold, customer bingi ebyapa, naye ffe twaspecializinga mu kye tusinga okumanya tutunda ttaka erya private Landlord. Lwaki tusinga okutunda? Kubanga tukkiriza nti eryo liri straight nnyo, liriko obwannannyini obwenkomeredde ate mu bwangu. Kakati mitendera musobola okuyita okufuna ettaka gye tuli, ekisookera ddala kuba na nsimbi. Naye nga tonnafuna nsimbi, omuntu olugendo olusooka okulaakulana weetaaga kuba na kirowoozo. Gwe kasita oba ne idea munda mu mutwe gwo n'ogamba nti okusinziira wentuuse, nvudde mu myaka egy'ekito, kati nfunye ekyetaago, nga bw'otandika okulabuka nti si kyangu nnyo okutambula ng'essaati togyambadde, kasita otuuka ku leve eyo kati sikyasobola kukunnumba bwereere, sikyasobola kukola bikolwa bwe biti mu lujjudde, kitegeeza kati osaana okuba n'ettaka. Awo nno ng'ojja gye tuli ng'otunnyonnyola nti abange entuuse omutendera omuntu waafunira ettaka, tusobola okuyambako mu ngeri yonna esoboka, kubanga tulina enkola zonna omuntu mw'osobola okuyita okufuna ettaka. Ekisookera ddala osobola okusasula ettaka mu mpolampola, era twataddewo enkola gye njagala okutegeeza abatulaba olwaleero nti kati ku 3 Ways Property Consultants osobola okusasula ettaka buli lunaku n'okwata emitwalo gye ebiri. Ezo ssente ziwulikika nga ntono era omuntu azirya kyamisana, naye buli lwoli ekyemisana ekyo manya nti olinayo ekitundutundu ku kapulotiko ky'oli mu kulya. Buli lwoli emitwalo 2, buli lwodiibudde emitwalo 2 n'onywa bunyuka bbiya, buli lwokosa emitwalo egyo 2 n'okyakala bukyakazi, manya nti waliwo puloti y'ekitundutundu. Oyinza okuba oliddeko ettaffaali ku nnyumba yo, kubanga ojja kwesanga abantu baagala okubeera obulungi era nga n'obusobozi obeera obulungi babulina. Apangisa ennyumba naye nga munnange ye n'omukyala we bwebagattagatta essimu ze bakutte zokka ne ssente ziggwerako nga zizimba luumu y'ennyumba ne bagisereka n'ogisereka, naye nga bakyawangalira mu bupangisa. Kakati ffe kampeyini yaffe egamba nti osobola okujja n'oggulawo yandibadde nga akawunti, naye ewaffe eno engeri etali banka eno si akawunti, wabula oyingira mu payment plan naffe n'otandika okudipositinga akasente, n'otandika okusasula with intention nti oyagala kufuna ttaka. Ekyokulabirako, nyinza okukeera nga njagala ettaka lya bukadde 6, naye nga emyaka gyonna gye mbaddewo sikuŋŋaanyangako miliyoni 6 nenzirabako mu kifo kimu. Era n'okeera n'osiba omugwa ku kkubo n'ogamba nti omuntu yekka guno omwaka asobodde okusevinga obukadde 6 at least ng'abulabako, yaba ayingira Kampala. Oyinza okwesanga Kampala alimu abantu batono, naye ate bw'obagamba nti asobodde at least buli lunaku on averaging emitwalo 2 agiyingiza, ekibuga kisobola okujjula abantu. Lwaki? Nti ezo ziwulikika nga ntono. Kati ffe bw'ozikwata n'ozireeta mwana wattu omwezi giba emitwalo 6, naye ogenda okumalako omwaka ojja kuba olina obukadde 7 mu emitwalo 2. Kakati eyayagala ploti y'emiliyoni 6, kitegeeza ofisaako ne seminti oba tripu z'amataffaali 3 ne seminti atandika okusima omusingi. Awo mu bbanga ttono osobola okuba nga naawe ofuuse Landlord, kubanga engombo yaffe egamba nti naawe osobola okubeera Landlord. Kino tekiriiko luzungu lungi, tekiriiko bantu nti bano baazaalibwa banjawulo, osobola okubeera Landlord kasita oba n'ekirowoozo munda mu. Era ffe kwe kuteekawo omukisa ogwo eri bannaffe aba bodaboda. Olwaleero twogera bodaboda eyinza okuba kategena mu miliyoni 10 abagisasula ku looni, naye nga yandibadde miliyoni nga 5 oba oli awo, naye olw'okuba nti za bbanja omuntu agisasula obukadde obugenda mu 10. Kakati watya
nga bwoba obadde onnyoka ssaawa 6 nodde ewaka kakati ostretchinge ku budde onnyoke 12 okoleyo emitwalo emirala 2 ekisobola okuyamba ate okufuuka landlord. Mu ngeri emu bannaffe abakola mu butale, bannaffe bakondakita, abaduleva, kwegamba abantu alowooza nti nze byenkola bya wansi nnyo mwana wattu, teri mulimu omutono kusobola kugejja. Buli mulimu gwonna gwolaba omutono osobola ogusinziirako ne gufuuka munene. Naye njagala kino nakyo kisindika eri bannaffe abakozesebwa nga gwe gy'oli ofuna omusaala bakusasula bulungi. Teri kintu kireetera bunafu na bugayaavu kwezimba nga mulimu nga weeguli. Bw'okeera buli lunaku akasente ne bakakuwa, n'omalako omwezi n'okasayininga, n'olinda omwezi oguddako, olivinga obulamu bw'ekisiikirize. Naye olunaku lw'omanya nti obulamu bw'olivinga bwa kisiikirize lwe lunaku lwe bakeera ku makya nga tebakyakwetaaga ku mulimu. Kubanga bajja kutuuka n'ekiseera nga kati bw'ofuuse wa bbeeyi ku mulimu okwokola nga beetaaga ate ali desperate okukusinga, kubanga gwe ofunye experience, otandise okulaga nti skill oziina, waliwo ayakamala okusoma ayayaana okufuna omulimu ogwo. Loti 3 tukwongezeeyo emu. Bw'oba wagula ettaka ekikabu ekityo nga n'alikuguzaako ettaka ly'entu, naffe tutunda kibanja si kyapa, naawe n'osigala ng'ogula, olina okuddako emabega ne weebuuza nti omukisa akuguza yakuwa nnannyini ttaka gwe wagulabako ng'agumuwadde, n'oli n'akonsentinga nti munnange tunda. Ekibonezo kye kirimu nti bw'obanga omukisa nnannyini ttaka tegwamuweebwa gwaguze, oguze empewo. Kakati njagala mudde eyo tunule buli alina akalagaano k'olina ewuwo nga kaliko fuuti 16, simanya 25 kwa 4, 5 kwa 5, 3 kwa 2, k'olina nga ndagaano nga si kyapa. Kebera nnyonnyo gye kasembiro baala omukono gwa nnannyini ttaka. Bwe gutabaako oyinza okuba nga wagula airtime atagenda ku ssimu. Kyentegeeza emikisa mingi nnyo okubanga wagula mpewo. Kakati nga tonnakyamuka kugula ttaka lya mitwalo 3, nga tonnakyamuka kugula ttaka kubanga lya layisi, making sure nti eyakuguza yagoberera amateeka. Eyo y'engeri yokka gy'osobola okuyitamu okufuuka landlord. Ettaka tebalironda tokeera ku makya n'osanga ekibangirizi n'ogamba nti wano wasava kanneebeera awo. Nedda, ettaka bagula ggule. Ate oli ne bw'aba alikuwadde akuweereko ebiwandiiko. Ne bw'oba walisikira lirina okuba nga liri mu mannya go. In fact, ekyokubeera obeeza omusika tekigenda automatic kufuula landlord. Osobola okuba nga wasikira biikabuuti na masabo gewammwe, naye ng'ettaka lyo tewalisikira. Kuba ettaka bw'oba olisikidde kuliko ebiwandiiko ebitambulirako nga si ddaame bulaame kyokka, naye ekyapa ekyo kiri mu mannya go. N'olwekyo ebyo byenjagala okubategeeza mikwano gyange nti ffe Freeways Property Consultants tusobola okuyamba n'ofuuka landlord. Osobola okutandika okusonda. Tulina enkola nnyingi era tutaddewo n'enkola ey'omugano. Bwe tugamba nti eno campaign buli muntu osobola okufuuka landlord oba otya, tetutunudde wajje wava wakulira waaba ani abakolibira bulamu kimuyise. Ffe tugamba nti osobola okubeera landlord. Kyova olaba nti emiwendo gyaffe gyonna tugisaze. Bulijjo tukola promotion ez'enjawulo naye nga tuyina mu bitundu ebigere, naye kati estate zaffe zonna zisaliddwako ebbeeyi mu festival season eno kuyamba ggwe andaba naawe ofuuke landlord. Naawe osobola okufuna access y'ekyapa kubanga kyekiwandiiko ekitongole ekikufuula nnannyini ttaka. Eyo y'engeri yokka. Kakati mbakubiriza jangu ku Freeways Property Consultants osobole naawe okufuuka landlord. Eyo y'engeri egenda okutuyamba okulaba nti akavuyo k'okusindikiza abantu, k'okugobaganyizibwa abantu ku ttaka, kubanga tuze tuwulira ekibba ttaka naye n'ekyo ekigambo kyogerwa mu bukyamu bw'okugobaganya abantu ku ttaka kikolebwa mu bukyamu mu butamanya. Tewali kibayita kibba ttaka. Ekibba ttaka kyandibadde kubanga ettaka n'ekibanja bya njawulo, bandigambye mpozi ekigobaganya abantu ku bibanja. Omuntu ng'alina ekyapa amateeka gamuprotectinga ebitundu nga 75 ku 100, naawe alina ekibanja. In fact, okulwa ku kibanja emyaka emingi n'ogamba nti nze kuno twaziikako jjajjange mu nkaaga, tuzze tuziikako abantu baffe, kabonero ak'enkukunala akalaga nti eryo ebbanga ly'omaze ng'olyazamanya nnannyini ttaka. Kubanga mu mateeka ekikufuula ow'ekibanja oteekeddwa okuba nga osasula obusuulu. Kati buli omu neewaana
nze baze namuziika wano oli aba ayongera kunyweza nti ddala mu butuufu oli trespasser ali legit okoze obwa trespasser n'osukka ogumiddewo n'olwekyo sala amagezi gwali ku kibanja geno noonye nannyini ettaka ogwo mulanga tugubakubira ate ffe nga 3 Ways Property Consultants tuyamba abantu okugonjoola enkaayana ezo nti gwali ku kibanja tusobola okuyamba okutabagana ne nannyini ettaka naye si mu nkolagana ya mboozi kukuyamba kwogerezeganya ne nannyini ettaka akufunira ekyapa ofune obwa nannyini buli lw'olibeera nga bagamba nti oli ku ttaka lya gundi toyina njawulo na muntu atambula n'essaati engololo obulungi n'ekkooti naye nga byeyazike gwe ne bw'onaabeera ku mukolo n'ozina amazina nannyini lugoye yalukwazise nga ali wali ajja kujja kukooneko agamba engeri gy'oyawulamu eyo empale si mumu alaba ozina oyawula obuuka ate akateteyike engeri gy'okawuliramu yesibwa matiriyo ye tagyesiga so oyinza okukayuza kakati bw'obeera ku kibanja bwotyo bw'obeera toba safe enaza wati toba safe. Okay papa munansonyiwa naye since program si ya byattaka sawa namba tugenda bera ku program katubuze ebibuzo ebikola story tugire ekisooka omusajja akuliranye tiktoker ate Banakatemba akola ngani mu company ekyokubiri nze byange byenina minister Nabbanja video n'agamba aliwo abamu abakozesa company n'abanene mu government okugobaganya abantu ku ttaka abadde akakyogera n'ovaayo tetumanyi oba oli victim ovuddeyo clarifyinga lwaki ovuddeyo amangu awo nga minister yakakyogera oli victim nyinza obutaba victim butereevu naye ate engeri gyeni nti ndi omu ku bannannyini ettaka mu Uganda abalina ettaka eriwerako nsobola okuvaayo nembeera victim mu mbeera eyo nti nange ndi omu ku bantu bwe beesezeza ku ttaka naye kitusobola okuyambako kiri kimu nti abantu bamanye ddi lwabeerera eyeesenza naddi lwabeerera ow'ekibanja kubanga bw'ojja ku ttaka nga tolina biwandiiko bitongole bikuleetako oba tosasula busuulu obusuulu kyekisumuze kisobola okukuggulira okubeera ku kibanja ekyo ng'oli mu mateeka oba tobikola amateeka gennyininyini ag'e Uganda okuggyako nga gakyuse kiro munnange gawa nannyini ettaka olukusa okweddiza ettaka lye ate mu kweddiza ettaka lye bingi byasobola okukola omulina okukusenda yo comment ku bantu abasengula abantu ku ttaka nga beerimbise mu kampani zino ze mutandikawo n'abakungu mu gavumenti ekisookera ddala amateeka interpretation yago olumu yetusobera abantu bagamba nti abakozesa ebitongole bya gavumenti okusengula abantu ku ttaka ekitongole ekisingira ddala okuyamba abantu kubanga nannyini ettaka muntu n'owekibanja muntu kati bagiyita kooti singa ngenda mu kooti neneekubira enduulu kooti nesala obwenkanya nempa ekiragiro nti abo abantu bateekeddwa okuva ku ttaka lyange tewali nsonga lwaki onkiikira ensingo nga nange ndi munnayuganda alina ettaka lyange nga gwe waleereetako n'oleetako mu bukyamu kyensobola okugamba ku ekyo nti bannaffe bwe muba munajjako abantu ku ttaka lyammwe tugoberere amateeka ate nammwe abeesenza mukomye akajanja tomala gereeta ku ttaka lya muntu waliwo amateeka agagobererwa goberera amateeka okujja ku ttaka ettaka baligula balisikira oba balikuwa kati tolironda gwe yajja mu ngeri y'okulironda ne bwonaakaaba ebbanga leero minisita asobola okuprotectinga ng'akozesa bigambo naye ensi egenda ekyuka waliwo ekiseera ng'ebiragiro tebikyakola nga amateeka ge gakola era eventually ojja kutuuka oveewo so ab'ebibanja banoonye bannannyini ettaka nze kyensobola okubagamba balabe enteeseganya kubanga okuva edda nedda ebibanja byaliwo n'abannannyini ettaka baaliwo naye ng'ebintu bisobola okugonjolwa mu mirembe mikwano gyange bonna mugyebale kakati kyenyinza okwogera oba kyenjagala okwogera kigenda eri abantu abali mu bulamu obukola saavisi esanyusa abantu because it is a service gyebawa nti bo bwe bwoba wasanyuse nnyo oyagala ekikusanyusa oyagala ekikuwummuza wabeerayo abalina okukola Christmas wateekwa okubaawo abakola omulimu gw'onyumira Christmas kati be bantu benjagala okwogerako abantu abo ebiseera ebisinga bafunye nnyo obuzibu nti omuntu ajja n'alwala
ne banoonya ekyokumukolera nga ekyangwa ennyo okukolayo kawashi. Tujjukira waliwo omuyimbi omu yali agenda kulongoosebwa asabye ekifo bakolerewo oba baali bagenda kukolerawo kawashi oba baali bagenda kukolerawo sho nyini kifo oluvannyuma ne yeefuula. Omuntu oyo Katonda afe n'okufa lwa mbeera ezo. Naye ekintu kino ng'omukulu bw'agambye nti ekintu ttaka y'ensibuko ya buli kimu. Nkakasa nnyo nti bw'obeerayo ng'oli mu bulamu buno bwe tuyita oburendalinga service